Pisiri taina na wantu wonna we yali atuuse pisiri nole mama fina ani mama fina goyinza okutekawo nti ono ye mama fina bannayuganda balina okuba balansinga njagala okutegeeza nti President Museveni mukulembeze naye olwaliro n'abamuvuganya mu ggwanga mwe bali mu ggwanga lyakulembera ng'alina n'emmondo naye n'osanga mama fina n'atuuka n'okwagala okutta abantu n'ogenda ku polisi n'obanyonyola ne bagamba nti mama fina yaani Kafeero ayimirira naga nti nze nali awusigaalo eggwanga lyaffe Uganda lirina okuvaamu ebintu ebifaanana bitya bwe bityo kabona mama fina naavaayo n'akubuuza nayogera agamu nawe era kyekimu ng'agamba munabasawo mwena temwasoma onokyogerako ki okusoma kuyamba luzungu oba okukola ki oba okubala naye bisigadde ozaalwa nabyo ng'omuntu omukulembeze w'obuwangwa n'ennono Uganda gwali olabyeko muntu eyeyambulira mu bantu nga yeyambudde kakati ekitugamba nti wizi mama fina byebyo n'ofumbira omusajja enkya n'ofumbirwa n'oluli n'ofumbirwa n'onononya bawamu n'amawulire wa bukedde bw'atakuwasa n'okyusa n'oddeno n'obeera ng'otagala butagazi ng'olinga sweta nkadde obuzibu obuli ludda wasaba kabona ne mama fina ngolaiko ino mulinako ekinugu obuzibu bwange we buli agende wabugemba abeere mulokole ave mu buwangwa n'ennono bw'aba wa buwangwa n'ennono atereere mu layini nga bw'alina okukola ki mweri oyinza okulondamu n'omutegeera omukyala oyo yalinnya ku lusozi olwo olusozi walusinsi lusangibwa Kikyusa mu Bulemeezi ensibuko y'ensi yaffe Buganda Uganda awo weesimbuka luliko ebyafaayo bingi ndibasitula lumu nga bannamawulire nga bwe muli awo ne mbatwala ku bifo ebyo wewasibuka ekifo ky'omutonzi omukyala oyo olusozi olwo terulinyibwako mukyala n'agenda n'asalirako enkoko twagezaako okuvaayo nga abasawo b'ekinnansi bajjajja b'abaana ab'enzikiza y'obuwangwa n'ennono abalina essinzizo ku lusozi okwo era nga we twagattibwa ne tugamba situjja kukaayana naye ne tugenda ne tutereeza we yali asobezza era ne tulabika nti tunyiigululawo n'abasawo b'eruweero bonna n'abasawo ba Uganda wabula kyakola kwe kwongera okuyiikiriza n'okwongera okunyweza atadde ku lusozi olwadde mwayonoone tukunga bannayuganda mwenna bw'alaba mama fina eruweero tegeera nti ensi tegenda kuddamu kutonnyamu nkuba tegenda kuddamu kwakamu musana tugenda kufuna ebizibu tubadde tukendezeza kukitta abantu kigenda kuddamu kisituke ffe ng'ab'emisambo tubadde tumaze okukola layini yaffe etereeza obujjajja kati agezaako okulwana wabula olwaleero we mundabira wano nva Luweero abasawo b'eruweero n'abantu b'eruweero bannaluweero bamaze okwekunga ne bagaa nti ke balaba ku mukyala pengepenge mu Luweero bagenda kubalaga kyekyokukola ekyo bagaa nti oba gavumenti evaayo batevaayo bamuleka alinnye Luweero bajja mwekolerako kubanga ye abadde alowooza nti ajja kukozesa abakulembeze abali mu buyinza agezeko okwonoona tiyakomye ku ekyo ng'omukyalo oyo tiyakomye ku ekyo ate era najja akolayo ensobi omanyi basebo ne banyabo njagala okubategeeza eggwanga ekiribeezaamu bannamawulire kwe kwongera okutangaaza kiki ekigenda mu maaso senga kulannama ye President General w'abasawo b'ekinnansi agatta ebibiina 24 eyatikirwa ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri omwaka 2019 era mu mwezi ogwokubiri ogw'omwaka guno 2020 we tugenda okuba nga senga aweze omwaka mu bukulembeze asanze challenge nyingi naye ng'ennene ebadde ya mukyala pengepenge yebadde singa obunene wabula agezezzaako omukwata ng'omuntu we tulina okumukwata alabike ng'atereera mu layini naye ate layini eyo nemulema okutereeramu era we twogerera titwakomye ku ekyo olusozi walusi lwe twamalako okuva mu mwaka gwa 62 ffe kye twakoze kwe kumutwala ne tumuwa ebbaluwa eyitibwa intention to sue ng'eva mu balooya baffe era twamaze okumusuwinga naye twamuwadde ennaku 14 okwewozaako okwetonda oba okutubuulira ekyokukola naye nga tumaze okuteekateeka fayiro zaffe bulungi tumutwala mu kooti ey'eruweero
kakati ate tetukomye ku ekyo olunaku olw'eggulu yalabikiddeko ng'asalimbira mu ofiisi zaffe e Busega. Ekyo nno bwe yalabikiddeko ng'asalimbira mu ofiisi zaffe e Busega olw'okuba ffe situzannya mizannyo gy'abadiikuula ensi erimu amateeka ffe kye tukoze twamuwaabidde ekatwe ne tumuwaabira ku lifalensi eno era abadde agezaako n'okututemula era lifalensi eno gye mulaba eriko omusango gwa Mama Fiina guli katwe wabula mpulirayo ekigambo ekigamba mbu ye munene mu ggwanga lino teri muntu yenna ali waggulu w'amateeka. Omuntu atwala amateeka mu Uganda gwe batatwala mu kkooti ali omu bamuyita Pulezidenti Museveni naye buli munnayuganda agenda mu kkooti. Olwaleero abadde asuubirwako kwewozaako ku poliisi y'e Katwe naye asindise looya we naye bagenza omubuuza nga talina na biwandiiko n'asindika omusawo we Sewaya ali eyo empale zimukubagana ali ku walagi bangaye nti anywedde walagi n'agasituka takyalina naye ffe kye tukoze tumulinda enkya olwaleero bw'atalebekako enkya tujja muno nayo ne 9 tutwale omukyalo ono mu kkooti abasawo b'ekinnansi bave ku katimba kubanga bukyalubanga lwa Mindi teri yali akoze likodi kuwaabira Mama Fiina naye Mama Fiina nakusuubiza lwe nali ku lusozi Walusi ne nkugamba nti bw'onoddamu ompita mutabaniwo nanti nakuva mu byenda nja kusokoolamu ebyenda kati ntandise okusokoolamu ebyenda mbyanike mu bantu ekyo bwe kityo bwe kigenda okubeera. Nyongera okusuubiza bannayuganda okubategeeza nti entalo zibaddewo mu busawo bw'ekinnansi naye abadde azireetamu ye mukyalo oyo wabula kati tumaze okumukwata mavumbavumba abasawo b'ekinnansi mwenna gye muli mwekuŋŋaanye twegobeko omukazi omufere omukazi omubbi bagenda ne bagamba nti Mama Fiina akolawa kubanga ne bw'onoonya edduuka lya Gomesi lyayogerako talirina ne bw'onoonya ekizimbe mu Kampala takirina ne bw'onoonya takisi gyayogerako takirina. Mama Fiina mwavu ntwala omukisa guno kutegeeza nti abantu b'owalampa tuli ngoma nnene ne bw'oba tongasseeko kulanama Mama Fiina akusinga ssente ekyo kimanyikiddwa mu likodi toyina kyoyina kale wadde olowooza nti nno oli mugagga katulabe obugagga bwo n'amateeka gye bugenda okukukomya. Kale no basebo ne banyabo abasawo b'ekinnansi mwenna mu ggwanga twongera okubategeeza nti gye muli mubeere bagumu eyakwata ku mukyala pengepenge yeesobola kubanga ffe twasamira ate tugoberera amateeka nga bwe galina okubeera. Era basebo ne banyabo nyongera okubategeeza nti olunaku olw'enkya ewassenga kulannama ekigo mwenna abasawo b'ekinnansi abakkiririza mu tuli bumu mu buwangwa n'ennono mwenna tubayita ekigo tubabuulire kiki ekyokukola. Sitwagala kutabangula buwangwa bwaffe. Obuwangwa bwaffe bwe bunaatabanguka owatali buwangwa tewali kintu kyonna kisobola genda mu maaso. N'ebigambo ebyo yenze Jumba Lubo aligawesa ebyo bye byayisiza press conference bagamba Mama Fiina yatutte olusozi Mama Fiina yagenze yatutte ofiisi ya Ssenga Kulannama ate Mama Fiina yaswe kati ekinyusa ekitawanya abasawo b'ekinnansi mu Uganda bamuyita Mama Fiina kyekinyusa ekiki ekinene. Bano bonna balumira mayengo bakapompa abo timuli babadde beekwata kuli ne basobola okufera n'okwonoona eggwanga lino naye buli kye mubadde mukola tujja kukyanika ate tujja kufaafagana ne Mama Fiina mpaka nga tukyali mulamu. Mpozzi ekyenyongera okwebaza nebaza bannamawulire ba Uganda kubanga ekibakwatako kwe kulaga ekiri mu ggwanga. Bannamawulire temulina musango kubanga ekyo kye muba mulaga kye kiba kiri mu ggwanga. Naye kye mbasaba timwekubiira muyina ekigambo bannamawulire kye mukozesa Mama Fiina agaba ssente Ssenga Kulannama tagaba ssente. Lino eggwanga lyammwe eno ensi yammwe timugitunda nti abafere bagenda kujja nga babawa ssente basaanyewo abantu. Tukimanyi nti abafere be basinga okuba ne ssente naye nammwe mubaalasinga ebbooti nga bwe mukoze olwaleero. Ssenga Kulannama omusanga akuwaddeyo emitwalo 10. Yes ffe ssente zaffe za budget tuzijja mu bibira tuzijja mu nnimiro tuzijja mu birala ffe situfera abantu titubba abantu nga Mama Fiina nti bw'amala okubba
ne muteekawo ogenda okulaba ki ng'ebizibu bizze kale ekyo ekibagambisa bannamawulire mama Fina agaba ssente singa tagaba ssente bassebo ne bannyabo ekyo si kituufu tuzimbe eggwanga lyaffe tuzimbe obuwangwa bwaffe mu nnono mu wuzi ne mu lukoba tusaba bannamawulire taata mu balansinga ebooti bannamawulire mbadde mulina ekigambo kyemukozesa senga kulanama ayagala Bukedde TV ffe tatutwala nga nsonga erediyo endala TV endala azigoba senga kulanama abadde mukozi wa Bukedde TV ng'era kasitoma waayo ng'era alinayo puroguramu muziraba ng'omukozi waayo naye bassebo ne bannyabo senga kulanama okuva lwe yafuuka pulezidenti jeno bannamawulire ekibadde kibanyiiza kati mwenna muli bassenga kulanama kubanga mukulembeze wa ggwanga era ensonga eyo mbabuulira bannamawulire abantudde maaso eyo tugenda girongoosa senga kulanama wammwe nammwe mubeere waffe tiwakyali abaggalira era bannamawulire bwe tunaava mu intaviyu nja kubawa essimu yange atasobodde kwataganya senga kulanama kwataganya nze tibiyinza kunnema kubanga ono bwe tubeera si kyekyo mami kale yogera teyanze abantu amanya bagamba bo basawo bakinnansi mumutuusa abane mubajja matini gabwe amannya ag'oluzaalirwana mbawo amannya agammwe mbubo tebabitegeera bintu byemukolera eddiini eyaffe tefosingibwa ekyo ndowooza kigenda wange bassebo njagala okubategeeza nga tutunudde mu kamera muno sente ze tukozesa teziriimu pulezidenti Museveni kutuwa ddembe situyina na sente zetwagala munoonyereze ku akawunti zaffe zitambula zitya timuliimu na buganzi bwa muzeeyi bassebo ne bannyabo ffe tubadde mu gavumenti ya pulezidenti Museveni nga tugikolerera naye nga situgikolerera kutuwa sente ffe tugikolerera kuba na mirembe ffe tuteekamu era tusobole okuba nga tuyina emirembe ekigambo ky'okukyusa amannya bassebo ne bannyabo ffe tuli banzikiriza ya buwangwa na nnono bannannyini nzikiriza eno abamu ku bo basawo bakinnansi ekigambo ssabo kitegeeza ssabiro gw'oli owuliddeyo omuzungu gwe bayita jjumba ye kale kaakati tubakyusa waliyo omusiraamu aziike ew'omusamize nga waliwo essabo waliwo faaza aziike ewamusamize nga waliwo essabo waliwo pasita aziike ew'omusamize nga waliwo essabo nga tamaze kwokya ssabo kyogamba lubaala oyo bw'oba omusamidde aba akomye ku ggwe eno nzikiriza yaffe embereberye era omusawo w'ekinnansi ayagala okuyingira mu nzikiriza eno titumuyinaako mutawaana omusawo w'ekinnansi atayagala kuyingira nzikiriza eno titumuyinaako mutawaana kubanga enzikiriza eno erimu abasawo b'ekinnansi n'abantu ba bulijjo ekyo bakikozesa nga kyakulwanyisa si kituufu ssebo ababaddeko nga tukansira abantu oba ababaddeyo gye tubatiriza abantu babeera mu layini ani gwoleeta olw'empaka Kapompo Badru abadde omwogezi w'ekibiina kino Badru yali ayingiddeko mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono chairman wa Kampala wa Ibango si musiraamu chairman w'e Busoga si musiraamu ye omuwi w'emagezi ow'ekibiina kyaffe muzeeyi Ndaaza Eryantonde owa Western si mukatuliki bassebo ne bannyabo ebyo byakutwawukanya ye kaakati bwe tugenda okubuuza ye maama Fina abyogera asoma ddiini ki twamukansira enamuŋŋoona mu 2024 ne tumukansira erinnya birungi bifiira munda Nambaga era bwe twamaliriza n'ayingira ewa pasita Bugembe bwe twavaayo n'afumbirwa Kigundu n'asiramuka juzi amawulire ne gafuluma nti ate kati azzeeyo okweyita Silivia ate bw'abeera eri ewa Kigundu mbwasiramuse ate olusaniya lw'embizzi alulira Makindye kummwe waliwo atakimanyi nti maama Fina ali embizzi waliwo musiraamu ali embizzi waliwo atakimanyi kyakwekweka kati ebintu bwe bityo omuntu kale omusiraamu anywa omwenge waliwo atalaba maama Fina ne pengepenge ng'atamidde waliwo atamulaba kati asoma ddiini ki kyogamba nti enzikiriza y'obuwangwa n'ennono ewagire bugwenyufu mu busawo bw'ekinnansi maama Fina si munnaddiini mugwenyufu ekirala kyenjagala okubategeeza bassebo ne bannyabo eno ye Intenson Tusu eyawaabira eyategeeza maama Fina bye yakola e Walusi ne banne era si byamboozi
ekiwandiiko kikino bannamawulire bwe muba mukyagala twamusuwinga era olwaleero tugezezzaako twakitwala ewuwe ne looya we tumwongedde ne ku poliisi tutaddeyo kakati fe abali mu mateeka sitwagala gamba nti tukozesa nkola yaki ya muzannyo kyova olaba nti agezaako okwanguya obadde obuuza ekibuuzo ani yabawa amagye basebo ne bannyabo pulezidenti Museveni ye yatuwa amagye toddamu kubuuza nti amagye mwagafuna mutya pulezidenti w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ye yatuwa amagye ate kiringa bw'ogamba nti omuzigo n'omuliro mu lukuŋŋaana nga tusisinkana pulezidenti ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda nze nali mediator nga bw'owulira njogera nammwe wano wakati wa pulezidenti Museveni ne Sengakula Nama era ne tutuula n'atubuuza mwagala ki ne tumugamba situlina kye twagala twagala mirembe n'atugaa nti embaga ne tumugamba nti embaga twakozeko bye twakoze era ssebo ku mbaga yaffe pulezidenti yakwata $5 million nga Museveni n'azituwa Okay, ekibuzo ndi mu maaso gammwe saagala mubule nti waliwo ekitundu ekyokuba nga sitwogera na pulezidenti twogera naye era olutalo luno taluliimu bw'ono twagamba nti ayagala Sengakula Nama oba ayagala Ssaabakabona Mama Fina wali yamugobyeyo bwe twali erwakitula ng'ennaku z'omwezi 25 twali mu maka gaffe ag'e-Lusaka Zambia bwe twali e-Lusaka Zambia Mama Fina yasituka n'ekiwandiiko bamugobera ku geeti erwakitula ne bamugamba nti alinze Sengakula Nama okulya naye ekyemisana n'olwokuba ffe situlina nnyo bye twagaza pulezidenti tuyina amaka gaffe tuyina ssente zaffe teri nsonga lwaki tunoonya Museveni tumunoonya lwaki lwa ddembe era ombuuziza nti amagye yagafuna atya yakozesa olukujjukujju oluli mu bakungu ba gavumenti mu Uganda amagye essaawa eno situgayina yensonga lwaki babadde batusse naye pulezidenti akola ekisoboka okutuddiza abaki abasirikale kubanga ekyo nakyo kibadde kikuluma nti bw'obeera n'omusirikale asigala wa gavumenti bw'aba alina ensonga yonna gy'akoze gavumenti emukola ki emuyita naye ffe situlina nsonga netubeeza n'amagye n'amayembe gaffe wegali ne lubaale waffe wegali kati abatemu yasindise nga tebasobodde kututta kale nno basebo ne bannyabo toddamu nnamawule kubuzaabuza n'otambula n'emmundu n'ekyambalo mu mmotoka awaka ku geeti wanga bwe tuli popula n'otubuuza nti amagye twagajjawa ng'olinga ataasoma amagye galiwo okukuuma abantu na bintu byabwe ekisooka mu byonna kwe kuuma emirembe ekyo kikulu nnyo basebo ne bannyabo obubaka bwe nnina mwagale bajjajja bammwe mwagale ensi yammwe mwagale eggwanga lyammwe bw'osanga omulokole tomuyisa bubi Maama Fina ebyo byonna byakola si lwasoose kubikola wabula mubeere bagumu buli kintu kyonna tukikola nga tuyise mu nkola ey'amateeka buli yonna gy'oli ng'ofunye okunyigirizibwa kuba essimu ya Sengakula Nama kuba essimu yange kuba essimu y'omukulembezewo gwe tulina ku kitundu situyina mutawaana ate ne Maama Fina gy'ali situmuyinaako mutawaana nze Maama Fina nakola naye emyaka 14 nga nkola ne Maama Fina kubanga siina birevu buli muzannyo njagala okubategeeza nno bannayuganda driver avuga Maama Fina mutabani wange ddala kubanga omuntu ayinza n'okwebuuza ki ekiri mu kampu ku kijja we banziika we bamuziika era yamujja mu maka gange ye driver amuvuga y'ensonga nti ebiri munda byonna tubikola ki tubimanyi kale nno basebo ne bannyabo kyova olaba nti oli mukadde wange naye yeeyise ng'omukadde bw'alina okubeera kale nno basebo ne bannyabo abasawo b'ekinnansi mwena mu ggwanga mukwate empola buli kintu kyonna mukikwate empola nange Ssaabakabona nina ekibuuzo kyenjagala okubuuza gye tuzze emabegaawo Ssaabakabona nga tujja tuwulira otunyonyola ku midiya nti Sengakula Nama agenda kuba akuzaalira abalongo mu Gwomusanvu naye ekintu ekyo ennaku zino tuwulira tokyakyogerako mwali mufera abantu oba kituufu tunyonyolera omanyi ensonga eno ebadde ereeta obuzibu era n'entalo zino ezibaddewo
waliwo owulidde naga nti yali amwebase ku bisambi nali mpuliriza kabebi kange basaba ne banyabo abalongo baffe mwebali bagwa musanvu omwezi ogw'omusanvu mujja tusanga tuli balongo temulaba ebiteeteeyo ebinene agenda bwatyo bwali